Omukyala atawena asudde omwana we akyali myezi bwezi banange ogenda kuba nga obifuna maaso awo. Omuyimbi Catherine Kusaasira naye avuddeyo n'atabukira Bebe Cool nti amuwe ssente ze era n'agumya ne Gravity nti tali yeka wabula bangi Bebe Cool baatasasula nabyo ogenda kuba nga obifuna maaso awo. Takomye ku ekyo ne yeepikira Cindy Sanyu mu bato era nga n'eyali former deputy speaker omukyala Anita Amongi mulwadde nnyo nabyo ogenda kuba nga obifuna Masao Honorable Muhammad Nsereko ngate atutotola era nga n'ensonga za Sarungeri ya Silukwago bannange bino byo bikabiza ddala ate amaziga mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpe like era n'ensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga ironyigende mu notification bell emisuwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra n'enyongera okusabirako mu mwenna abalwadde abakosefu tisabisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Suvia Airport Pick Up and Transport Service banange tutambuliza ddala ate abantu munange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'eyali deputy speaker wa Uganda omukyala Anita Amongi munange n'amawulire agavaayo tebisanyusaamu yadde n'akatono mulwadde nnyo mulwadde. And the Right Honorable Anita Amongi is very, very sick. She can't walk, she has swollen feet, she has a clot. She's carrying a clot. So I don't know how much she can live longer without treatment, serious treatment. Sidavanga kwa muntu nga azimbye to that extent. But fena tusirike, no, doesn't matter. So, Triple M Mungu akusaasire. Byebyo former deputy speaker Anita Amongi mukwano yeetaagira ddala ate esaala zammwe mukama addemu amuwa ekirabo ate ekyobulamu awone neera nga bwe nkuzaako eno ewa Hajati Stacia Mayanja munange naye yeetaagira ddala essaala zammwe. Olunaku olw'ejjo yagenze n'afunaawo ekirwadde ekyamuguddeko akayiifuyiifu kakana nga bamudusizza mu ddwaliro naye naye ebivaayo kati asobola okulyako era okutwaliza okusinziira nga embeera gye yabaddemu awo nga baakamutwala. So naye munange mungera ate okumusabira omukama wamma amuwonyeze ddala naye afune obulamu obweyagaza. Munange sikulwise nkutute paka ate omuyimbi Catherine Kusaasira ono nno avuddeyo n'agamba nti munnaye Gravity si ye yekka gwe bataawa ssente wabula naye tebaamuwa ssente era naguno gwaka akyabanja naye ye n'ekyala agambye nti mumativu kubanga omuntu gwe yayimbira oba nga bwe yali mu kampeyini ze yali era akimanyi bulungi nnyo nti ajja kufuna ssente ze nti ne Gravity naye abeere mukakamu aguma akasente essaawa zonna. Abayimbi abayimba mu kampeyini Gravity abanja ssente z'okufa obufi. Abayimbi abayimba mu kampeyini bw'obanja tobanja baba banja Gravity abanja otobanja eza kampeyini ezizo tobanja nakyogere nenga nange ekyabanja naye nkyebaliza nti omukulembeze waffe gwe twalonda akyaliko era kimanya tuliko era ajja gwe nga tovaayo kuwanda nga Gravity manyi omukulembeze bwasuubiza atuukiriza bw'obanja Bebe Cool naawe nali mu ttiimu ya Bebe Cool gwe nga tovaayo anti nkakasa nti omukulembeze waffe bwe twalonda nganze gwe nalonda sigamba abalala bwasuubiza atuukiriza. Kati Gravity yapapa okuvaayo saagala oŋŋambe ku betukuta kukwatagana obuuzizza kusaasira obaanja naye kugamba manje era ndi mumativu nti ngenda kusaasira saagala kwogera mulala otugambe tewakyali opposition mu Uganda kituufu eruwa. Catherine Kusaasira naye bw'atyo bw'atutegeezezza nti naye yali mu ttiimu ya Uncle Bebe Cool ya naye teyamusasula. So Gravity guma batafuna ssente bangi mu kiseera kyekimu muyina maaso wano ng'ate yeepikira omukyala Cindy Sanyu Cinderella amwepikira nti ye mu bbato ye muntu gwe yeewulira
n'obusiwa we bwonna n'omusaayi gwe emikono gye ebigere bimwa byonna byewulira Cindy sanyuka tumulaba ate era naye wamma tweyongereyo ffe n'agaleero. Mu bakyala mu Uganda tulimu abakyala nga babiri abasinga okuyimba n'okuperforminga. Bagenda okudde mu kintu ky'okugamba nti no sikujubisa tulinga babiri. Gwe nani? Cindy ne Kusaasira Catherine. Ani amwangoberera? Bw'olabya ne asituka nga nnyimba unagenda n'afuka. Tewali. Cindy naawe. Ndi perform ate ndi muyimbi. Cindy perform ate muyimbi. Ayenda okulabika obulungi ekyo kimatalinga bayira. N'okunyumira engoye. N'okunyumira engoye n'obanga bujja otuba okutunulako. Oh my goodness. Kyaki bafudde ab'enjawulo n'otuka okujjayo abayimbi babiri gwe ne Cindy. Ndi muyimbi ate nsobola okumanya nti no muyimbi. Abayimbi bangi by the way bangi nga bayimbi balungi naye nga bwe kijja ku stage banyuma kuwuliriza nga bo banyuma kuwuliriza nga tebakimalayo bangi nga bawuliza ku leediyo atolo mbagambe bangi naye gwe Cindy mugatte ne Kusaasira wali bannange wavuddeyo omulala n'agamba amwepimamu Grace Nakimera. Grace Nakimera naye mulungi naye alinga bwakunywa Mary Butter agwawa. Mary Butter muyimbi mulungi ali kiperforma bantu naye alinga mulemu wa munaana Ani ali mu kyokusatu? Owokusatu yani? Owokusatu yani. Owokusatu gye bali sijja kubuuga naye nze mbaga nti Cindy ne Catherine Kusaasira simanya asinga be bali ku mwaliriro wabwe ziba hiiti nzirina Cindy azina kugamba musibagane okubanga basibagane tawo wa kujja mu kulabika obulungi ali opposite ya kinene kituno bw'atyo Catherine Kusaasira ye Cindy amwepikira ddala kubanga agambye nti n'ekirala bagwa mu category y'emu bannange ye Cindy abamwepikira nga bangi naye nga bwenkuzaako eno amawulire ag'ennaku agaliwo omukyala azze n'ali emmere ku wooteri yoyo omukyala gw'olaba ayogera nga wengenda omubateerako mu katambi awo kyokka wamaliriza okulya emmere bulungi ate n'asuula omwana naye nga n'oyo omukyala naye kyakoze omwana era amututte n'amutwala ewa chairman ndowooza chairman ate y'anaamwongerayo oba ku poliisi oba banaamusigaza kubanga omukyala bannange bamaama ne oba ng'okooye bubi tolina buyambi olemereddwa tosuula mwana wo oyo omwana mu gye bujja mu maaso awo yagenda okuyamba nga gwa amaanyi gakuwedde akatambi kaakano maaso wano ng'omukyala agezaako ate bannange omwana bamunsuulidde omukazi yazze kulya wange emmere yazze ssaawa 3 kulya breakfast ku makya sinakuddamu mulalako omwana yamunsuulidde naye omwana mutwala ku poliisi bannanga mukazi yenna amumanyi mama w'omwana ono amumanyi yamunsuulidde ndi eno katooke nga ku 40 beti omwana wuuyo mwetegereze bulungi ng'oba muzadde sirikawo bana mwana mulenzi muwala omwana Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nti bagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala okulya oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange ebyadala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati sogwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze eki mukwano bookinga Suvi tweyongere munange bwe tweyongerayo ewa former road mayor Elias Lukwago olunaku lw'ejjo bamuleese ate era naddizibwayo okutuusa ennaku ate ze baatugambye naye amaaso wano waliwo ebyama ebikuusike yina kubanga mbaikirako akatambi kennyini abimanyi ng'ate agezaako okubitootola era nze kambasiibulire wano omukama abampeera kyonna kye musinga okwagala nti Lukwago si wakuva mu kkomera ku indicator zonna ezizzeeyoleka
ku bannabyabufuzi b'opposition be bakwata kati njagala tuddeyo ng'aba Nuupu temunneewuuba ku kkooti nga temunneefuula basimpasayizinga ne Lukwago. Ensonga zino ezikwasa bannammwe zitandikira wa? Ensonga ezakwasizza Lukwago zaasooka kukwasa Dr. Kizza Besigye, Obedi Lutale n'abalala. Era ensonga zino zaava ku ssimu ya Dr. Kizza Besigye eyabbibwa ku kitebe kya Nuupu. Essimu eyabbibwa eya Dr. Kizza Besigye ng'eyagibba mwana wammwe yennyini yagituusa atya ku Ssemwayi bajjemu obujulizi obuteeka abasajja bano mu nkomyo. Mwenna mwali ku mission y'emu yakuggyako gavumenti. Abasajja bano mwabalwana n'omulundi Dr. Kizza Besigye yabagamba nti wano tewali democracy. Mwamulaga nti mmwe democracy mumulabawo era waali. Mu byonna bye mubadde mukola mubadde mutuukiriza mission ey'okutta legase y'abasajja bano n'okubajja mu buyinza obubadde bubakutte okuyingira amakomera. So kubalaba ku kkooti olwaleero n'ennaku zonna nga n'ensonga zennyini eziteesa abaami bano mu kkomera zaatandikira ku kitebe ewammwe. Essimu ya Dr. Kizza Besigye mwe bajja obujulizi obutwala abalala. Ani yagibba ku kitebe era lwaki baagibbira ku kitebe? Bwe baagibbira ku kitebe yatuuka etya ku Ssemwayi? Awo we twagala nga temunnasimpasayizinga nakulaga nti mwagala nnyo abantu be mutaawagira mu kalulu ne be mutaawa Favour be mwalwana ennyo okujja mu bifo. Mutubuulire lwaki essimu ya Dr. Kizza Besigye bwe yabbibwa ku kitebe? Ekitebe ekyo kiina connection ki ne Ssemwayi essimu gye yatuuka mu dakiika 3. Nga n'omuntu eyagibba mumumanyi bulungi. Lubongoya n'Ennyanzi bino baabibannyonnyola ne babagamba omwana azze essimu ya Dr. Kizza Besigye ng'olukwe mulumanyi. Olwaleero mwefuula abasimpasayizi nga temukimanyi nti Lukwago oyo tagenda kuva mu kkomera ku misango gye baabateekako. Era temukimanyi nti akwatibwa kati ku by'obufuzi tava mu kkomera. Ne bw'oba obbye kasimu olaba Edi Mutwe gye bali kubba sweta. Temukimanyi nti General Muhoozi Simpase yagijjawo n'omuzannyo gwe mwazannyanga ne taata we. Munnabyabufuzi yali tasibwa bamukwata tasula mu kaduukulu. Naye kati Muhoozi omuzannyo alina mulala nnyo talina Simpase ku bannabyabufuzi. Ebyo ebyokukola ssente mu gavumenti tabyagala. Naye nze ebibuuzo bye njagala bwe muba temulya na General Muhoozi na kuzannya naye emizannyo essimu gye babba ku kitebe yatuuka etya ku Ssemwayi munyanuku. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.